kyadda ky'omuvubuka Kasaki Muzafalo mutuze ku kyalo Kigeibe mu ggombole Malongo Lwengo gutuze tukulaga tali kufunga yadduka n'abaana babiri oluvannyuma lw'okumusanga ku bitundu by'omuntu akwatiddwa bitundu by'era butakoli esemba buli gyabadde yeekukumye okwatibwa ku kididde ssente w'ekyalo kyagalanye esemba buli bali mu miiso Evarisi okulwa omuvubuka ng'alina abaana babiri abamuvaako emabega n'amwekengera ageze okumubulizaako nga yeye niye nkubira OCID w'ekyazanga nakubira ose w'ekikorongo ne tukwatagana okuvannyuma lw'eddakiika nga 3 ne tumutwala Eroita ambuuza amanya ge nga geego ge tuzze twogera ku mawulire gafe agatali kunfu bw'atyo n'atemya ku poliisi era ebitakuli eyise Lwengo n'emukumyawo ku butaka abantu beekulumudde okujja okumulaba ngo nalute poliisi mu bifo mwazatira abantu okubadde ejjinja kwategeereza poliisi nti wano we yattira omukyala gwe yasembayo okulya wewano wennyini era nga naawe omusajja wayimiridde wewano wennyini ana omukubirawo ne muleeterawo ge mazima nzisagala kwogera byawukanye n'ebyange nammwe otiraba kubanga nalisigenderedde Muzafalo abadde mu bukumyo bw'amaanyi yeeganye ebyokulya abantu n'ategeeza nti yetaddukanko mu maka ge nga yagenze kunenya mukazi anaakuma abaana be era tasobola kwogera mazima nga banazaala be balaba kati mba ndi mu kkubo ndi mu kudda waka ngenda okulaba bankutte nti ate mbu navaayo ndidde omuntu ambye ekigumba nze ekigumba nakirekawo bulungi tugende embalaga ekigumba kye mugamba nti kya muntu nga kiriko amannyo bannange nze amanyo nga tagalekaako wagajjako ate ekigumba nakirekera mu lusozi gye nali njogera amanda kati ekigumba ekirina amanyo nze nakijja oluvaakiriza kituufu nti abadde atta abantu nga bali anasaba kkooti ebeere yakisa emuwa ekibonerezo ekisaanidde. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.